ensonga y'okukyusa ssemateeka okuggyako ku myaka gy'omukulembeze nakati ekyagulumbya ababaka songa n'abantu ekyabogeza ebikankana. Babaka ba Parliament aba NRM omulini wa kamisona wa Parliament babiri nga Robina Nabbanja omubaka omukyala wa disitulikiti e Kakumiro sako Peter Ogwanga nga mubaka wa Usuku bagamba ekiteeso kyakuyita. Ebbago lino liisa lyetaaga 2 mu babaka ba Parliament be babaka 288 tusuubira ababaka 288 tubalina nga NRM n'okusingawo. Tuli ready oku Wednesday ekintu tujja kukimaliriza okkiriza ogaane ekyo ky'ababaka. What we are doing is constitutional and I'm happy we have done that. So to confirm, come Wednesday we shall win. That one I can guarantee. Kitwagala okuba nga tulyanguya n'amaanyi ne speed ennungi naye nga tutaddemu obwegendereza kubanga tukikoze okumala ebbanga ddene. Banera bagamba nti basobola kuteekawo mbeera yonna esibira abantu bweru lw'emyaka gyabwe so nga n'ababaka okubongeza ekisanja okuva ku myaka 5 okutuuka ku 7 tebakiwusiza maaso. Tujja kuliisa olw'okuba lisosola abantu abakuliriddeko mu myaka n'abali wansi w'emyaka 35. You were voted 1 year in Parliament. Second year was stabilizing. Third year you were in politics. When will this country develop? Actually, we are proposing 7 years, but me as a person would go to 10 years because we need to develop this country. It is not a matter of changing leaders without leaving a lot of impact. Bano binabyogedde mu ggombolola y'Enkoko mu disitulikiti ya Kakumiro ku mikolo egy'okusonda ensimbi ez'okuzimba ennyumba y'abafaaza mu kitundu kino. Ensimbi eziri mu bukadde 19 zizasondeddwa.